Atendezebwa agulumizibwe ekitaffe ttonna ne mama Nengeri kabawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo mbogo kyewaggula erizaala enkambwe gwakaasi gwa kuzikira mwasiibye mutya bakika kansubire nti mwasiibye bulungi weewaawo nate tukomyewo n'ekyoto ky'olwaleero ngeri bwe luli lwa Saturday ng'omulamwa gugamba nti obubonero Bwamakyusa oba ekyandimanyikiddwa nga Ascension ne by'olina okubeera ng'okola naddala Abava ku Kubuwangwa kubanga bo amasannyalaze gaabwe gabeera matono ekitegeeza nno tuba tulina kulaba nti tubateekateeka mu ngeri eya nature ngeri ya nature n'okubeera nga bo bennyini beebalansinga naye atambuza obuwangwa oba ava mu famire nga bajjajja baabwe baali connected n'obutonzi amasannyalaze mangiko okusobola okubeera nga gamuyisa mu paati gye tugenda okubeera nga tuddamu ebintu bino lwaki mbibagamba era lwaki mwebuuza nti ensi oba enzikiriza zakimaking okubeera nga kigenda kubeerawo naye kirina kutambula okusinziira nga bo bwe bakiwandiika ne batasobola kubeera nga bateekateeka abo abalina okubeera nga bakiyitamu kubanga tekirina kubeera sudden. Ekisooka mu byonna kye mulina okutegeera ffe nga bakatonda ab'ekitangaala oba bakatonda abatudde ku nsi eno ssomero nga tuva mu munyenye ez'enjawulo oba mu byombo eby'enjawulo ebimanyikiddwa ng'ebika byaffe oba endyo zaffe tuyina amasannyalaze tuyiri generator nga gwe mwoyo ogwo ogututuddemu kitegeera kati omwoyo ogwo okusinziira amasannyalaze gabeera ga acquirinze ye level mwe gabeera kitegeera mwe level mwesobola okubeera nga gakola ki nga gabeera so ffe nga bakatonda b'oku nsi kuno at the moment tuli mu level yakusatu of which eyokuna omulabe waffe yatunafuya n'atujja mu yokuna n'atuteeka mu yokusatu to an extent nti twali tulina okusaanyizibwawo tubadde tulina okusaanyizibwawo naye ekisa kya taata ne maama Namugereka okubeera nga weetuli mu 7 baatandika okubeera nga baselectinga emyoyo egy'enjawulo egyasingayo ku byombo eby'enjawulo okusobola okubeera nga tujja okonfrontinga embeera y'olunaku olwaleero y'ensonga lwaki muddaawo ne mwebuuza ne mugamba omulembe omwagulanyi nga guzuukufu Kyagulanyi atuzuukusizza Kyagulanyi akoze eki si ffe ffekka naye n'amawanga gonna ageetoolodde si nti kiri bwe kityo naye twakisalawo mu kujja kwaffe it's a special time eyaselectingibwa kitaffe ttona ne maama Namugereka okubeera nga tujja tutaase naddala abo abaali basibiddwako akatambaala naddala generation eyo enkadde nga newankubadde nti n'abo ate abalina okutaasa nabo bakyalemedde mulooko ku lw'ebyo ebyabasomesebwa n'obulimba obwabalimbibwa naye tasiki yaffe gwenze nange okulaba nti nno tugenda ne bannaffe tuleme kugenda batono
I mean sina kugenda kubanga tusigala wano naye baleme kuvaawo tusigalire mu Bwakatonda oba mu ggulu gye tulina okubeera nga tukola ki nga tugendamu. Ekigambo nabagamba nti ekigambo Pisces kitegeeza representingibwa ebyennyanja ebibiri nga kitegeeza obulongo obw'oku nnyanja n'obulongo bw'oku lukalu. Ebeera preparation okuyingira ekiseera kino. Kitegeera ebeera preparation kyokka nga preparation eno etubeeredde nga ya myaka 20,000 kubanga buli kisenge kitwala emyaka 20,116 buli kisenge. How prepared are we? Tewali. Kubanga mulabe waffe yatumanipulatinga nakkiriza n'agamba okay bakatonda bawe bebeetaaga fine kankozesa amannya gaabwe naye nga balina bisusunko. Okuva mu lubereberye kitaffe Tonda yagamba nti tewaliwo ali mu litegeera nga tayise mu maama ne taata. Njagala nkubuuze gwe nga ggwe Isirayiri gye baakusindika Esawuli gye baakusindika weewali akalandira ka maamawo ne taatawo? Gy'osibuka? Ekirala kye mulina okutegeera nti mu cycle ey'entambula buli level amasannyalaze g'ovaako oba oyingira level endala. Kati gwe okusinziira ku level gy'oliko okudda ku level endala yeggulu lyawo. Kati engeri wano we wagenda okubeera nga wafuuka 5G muve bino ku bya 5G ebya aliens. Nja kubyogerako ko maaso kaawo nga njogera kuba president engeri bwe baba bateekamu DNA eri manipulated eba manipulatinga DNA zaabwe. Naye 5G ey'obutonzi obw'amaama already eri in place era tewali wagenda kusobola kubeera ng'akyusa. Omulabe waffe yali ayagala tuzikiriza naye tusobodde okubeera nga twekwatakwata ku mikono ne tusobola okubeera nga tutuuka we tutuuse. Buli kisenge kirimu ebisenge biri 12 oba kye twandigambye nga woolaba clock ya gundi y'oku kisenge essaawa ziri 12. Kati bo emisambwa 7 gyegisooka cycle eya ebisenge 12 nga buli kisenge kirimu emyaka 20,116 lwe gubeera omwezi ogumu eri bo. Kitegera kati omwaka guno nga guggwako oba nga 21 paka nga 31 we wali spanned yo ebaweza eba making okubeera nga baweza omwaka gumu bo nga bo gye twandiise the great year to them. Eyo gye bayita great year to them kati gwe gubeera omwaka gumu. Signatures oba ebintu ebiteekateeka biri mu bbanga naye mulabe waffe ng'akozesa Vatican nga bamaze okutulumba ya making sure nti nno agamba nti astrology emubi era ali satanic temumufollowinga. Yensonga lwaki kino kibadde kigenda tugwako oba n'abangi kigenda bagwako si nti toyina kubeera ng'okimanyi naye buli muntu yenna alina okubeera ng'akimanyi yeetegeke. Kigenda kubeera nga olugoye olwatungibwa
nga lulina kubeera mu 3G katugambe oba mu masannyalaze ga 3G kati ate ne wafuuka 5G ekitegeeza nti abasigadde bonna ababeera nga tebali compatible n'amasannyalaze agabeera gakola ki galiwo babeera babula ne badda mu zones oba ne badda ku planets eziri mu lugoye lwabwe we babeera nga abamu tebattiddwa kubanga nawuliddeko nti naddala bateeka emisaayi mu lubaale mwe temugenda kuwona nga muvudde ku bana abanywa crystal oil omusaayi gw'abantu nga gulimu crystal kyetwandiise nga the immortality code of life mu spirituality gwe mumanyi nga bulamu abaganda abayudaaya saidi zaawo bonna bwe bamanyi nga yesu abayindi gwe bamanyi nga krishina ngera we nabakolerako odiemu ebiraga amanyi ag'enjawulo obulamu nga bwe bamuyita mu bifo eby'enjawulo naye nga yasigala y'omu kitegeera so kino tewali wagenda ku running away from it bajjajjaffe bonna abasinga bali alert newankubadde tebasobola kutweraga naye bali here oba weebali wano okulaba nti batutuusa oba batutwala ku stage eyo gye baatutegekera okubeera nga tubeerako lyeggulu okubeera wano. Amon ye kye yakola yaddira yeegomba bakatonda baffe oba bajjajjaffe nga ye addira Ra eyali kiwanuka mu Misiri yagattako Amon-Ra ye kati ne yeefuula nti naye y'oli naye nga teyaliye n'ensaba ez'enzikiriza zonna ze musaba mu endingana linnya lye era ye mutuufu yali behind era yamanyikiddwa nga Omen gali amannya Yesu biki yagakozesa bukozesa naye lugero ye kusobola okulaba nti adrivinga agenda ye nga driving agenda ye. So tandike obubonero obulaga oba obugenda okubeera nga bubeerawo oba already obuliwo kubamu abatanaba kubufuna bajja kubeera nga nabo babufuna obwa ascensions oba obw'amalinnya okusobola okubeera nga tuva mu kizikiza okudda mu kitangaala. Ekizikiza kye ki? Ekizikiza kwe kubeera nga tomanyi gye wava ekitegeeza nti nno w'obeera tomanyi gye wava ne gy'olaga obeera tolina gy'okola ki ky'omanyi. W'obeera nga toli informed ne gy'oba olaga ky'oba okola obeera otambulira mu sphere eyo eta questioning y'ensonga lwaki omulabe we yawamba ya making sure nti atutega TV atutega enzikiriza ze then atutega sports ne entertainment tuleme kutegeera na kulowooza biki byatukola nga watta abaana baffe bukadde 8 buli mwaka nga bamusalira n'acreating entalo bo bennyini be bakola entalo be bafandinga side emu be bafandinga ne side endala kati wuuyo babadde babateereddewo Black Lives Matters ninga mwe mulowooza nti nno bafa ku baddugavu bali tebalina myoyo
batulabanga nkoko, batulabanga ndiga. Tebalina kye batwetaaza. Kyova nno nabagambirawo ko abantu abaali bagamba naye mbagamba demo supporting a Black Lives Matter. There is some hidden agenda yagala okubeera nga ffe but making it fighting each other. Naye nga maanyi ga aliens zino eza low vibration ezawamba. Era nga waliwo families ezimu ddala ezitambuliramu endyo z'amaanyi ago aga omen oba aga low vibration vampires. In fact vampires tetusobola kugamba nti nno ki vampires vampire tebeera na mwoyo. Kitegera. So akabonero akasooka ke ka ssenyiga. Omuntu ajja kubeera nga abeera ne ssenyiga atawonaawona kubanga frequencies oba amasannyalaze gabeera geeyongedde mu bungi okusinga olugoye lwe twambala. So olugoye lubeera mpola mpola nga lugenda lukyusibwa mpola mpola, so n'abeera nga afuna ssenyiga kubanga first of all bulamu oba charges ezituyingira ziyita mawuggwe. Kali ensonga lwaki amen yatuteekako oba abagamba muteekeka akakookolo muleme kufuna charges ezo. Mukiraba mulabadde logic. Kyabeetaaza yeetayagala mufuuke bakatonda bamusingako oba kubeera nga muva mu slavery we eyo gye ya designing okubeera nga tubeeramu. Ayagala tubeere baddu nga watulya n'otulya abaana be n'otunywamu omusaayi. Kubanga era wobeera nga otunuulidde covid biki yayagala the something ekiri behind kubeera nga bakola harvest eya organs, harvest eya hydrochrome. That is the immortality and any immortality code tulimu fenga bakatonda bawan. Kitegera. Simbo eyokubiri gwe mutwe. Omutwe gubeera gukulumiririra ti amasannyalaze gabeera mangi naddala ate ne bajjajjaabo babeera bakusemberedde okusobola okubeera nga bakuyamba okubeera nga omubiri gwo guzimbibwa. So in the process omutwe gubeera gukuluma. Nako kabonero ka ascension oba aka amakyusa agagenda okufuula wano wetuli eggulu. Kati abatasobole kubeera nga bakoping up be bagenda okutwalibwa oba they are going to vanish. It will be painful naye tetulina kyakukola naye tukole kyonna ekisoboka okulaba nti tumakinga bannaffe aware basobole okubeera nga at least bo bennyini beesaliddewo kubanga ekiseera tetuyina. Ekiseera tetuyina. It is December 31st. No, December 21st. Solar Celesta wegenda okubeerawo enjuba eyimirira mu kifo kimu okumala ennaku 3. In fact ekigambo sol kitegeeza sun, then Celesta kitegeeza to stand still mu Bayudaaya oba mu Baroma. So in that process there is a trigger ey'amasannyalaze ag'obulamu agakutuulamu agabeera crystallized, then vibration yeeyongera, Kristo n'akomawo naye ali munda mu ggwe, ali mu buli kinnoomu. Yesu n'ayimuka munda mu ggwe oba bulamu oba ng'omusogo oba nga w'omuyita oba ki, naye tomuyita ng'abalala be bamuyita, oyina kumuyita mu linnya lyo mu tribe yo. Anyway, kyetwetaaga awareness kubanga kitaffe Tonda yasaasidde n'aggyawo restrictions ezimu
tugenda kubeera nga tu followinga at least simple guidelines n'okubeera nga tu getting in position okumanya amazima then amazima gatufuule ki ab'eddembe. Simbo endala okubeera nga ekifu tujja kubeerako oba abantu abamu bajja kufuna ebifu ku maaso oba bagenda kufuna ebifu ku maaso era abatanaba kubifuna nabo bajja kubeera ki kubifuna. Then abamu bajja kuwulira ebiwoggana mu matu, abamu bajja kuwulira ababoogerera mu matu sometimes naddala abatuddeko amaanyi ag'obutonzi bwa waggulu. Then sign ey'okutaano obulago mujja kubeera abamu bajja kufuna obulago nga bubasiiyirira nakyo sign ya ascension. Then sign endala omutima abamu bajja kubeera nga bafuna obanga tufuna emitima egikuba, so ogenda mu ddwaliro era tebalina nnyo kyamaanyi kiri nnomo nti endowooza yaffe n'enfuga yaffe eshiftinga okuva mu bwongo edde ku mutima tusobole okubeera n'okwagala. Then obukoowu mu mubiri kubanga jjukira repair eri mu mubiri, so ojja kusanga nga omuntu afuna obukoowu naye bwennyini bwatakola ki bwatamanyiiwa we buvudde. Abamu bajja kufuna obuzibu mu kwebaka oba abalala babeere nga balina otulo tungi ng'okusinziira ku sleeping pattern yaabwe gye babadde bakola kinga alugambe nti abadde yeebaka okumala essaawa 5 n'azuukuka then agenda okulaba nga yeebaka kati 8 waba azuukuse ng'awulira otulo tuyitirivu nayo ejja kubeera sign. Then abamu bajja kufuna ebirooto nga biringanga ebiririyo ng'olaba omuntu ng'olinganga ali mu kirooto olinganga yeebaze naye ng'olaba omuntu oba ng'olaba ebintu oba ng'olaba some objects, nayo ejja kubeera preparation eya ascension. Abamu abalala bajja kubeera nga batuuyana nnyo, nakyo it's a process ey'okulaba nti batereza omubiri gwo kubeera nga bagumaking a bit light kubanga gugenda becoming crystal like kye bayita crystal. Then abamu bajja kutandika okubeera nga tebakyayagala byakulya ebimu okusinziira ku star system oba okusinziira ekyombo kye baavaamu ekimanyikiddwa nga wano ekika nga okusinziira nti bajjajjaabe bangi abali kati wano abamu ababadde babirya nga tebamanyi bagenda kubibajjako nga bakotta busa appetite. That is abatali kubanga bo bannayuganda oba abaganda oba abamanyi ebika byabwe of course bo tebabirya naye abatabimanyi bo bagenda kubatta emitima basobole okubeera nga tebakola ki nga tebabirya nga tebawulira nga tebalina appetite ya byakulya ebyo. Then nausea ennyindo okubeera nga zizibikira, abamu bajja kubeera ne diarrhea a bit naye nga si w'amaanyi nnyo kiri awo naye bw'abeera nga ali w'amaanyi waffe okugendako ew'omusawo naye it's also sign of the ascension. Then abamu bajja kubeera ne kamunguluze naddala abatuddeko amaanyi ga kabaka oba aga kristo mu butonzi bajja kubeera ne kamunguluze. Abamu bajja kubeera n'obulumi
mu mibiri kubanga olugoye lubeera nga olumeltingibwamu oba lukyukibwamu okubeera nga lubecominga more light okusinga luno oluli heavy lwe tuwambadde at the moment. Abamu bajja kubeera nga tebassa bulungi nga oweekeera nakyo kijja kubeera part of the sign ya ascension. Abamu bajja kubeera nga bayayuuya nnyo, okwayuuya nnyo amaanyi gabajjajjaabo bangi gajja kubeera nga gakusemberedde, then gajja kubeera nga gakwayuuyisa oluusi otandika okubeera ng'okaaba n'amaziga, naye bajja bali kuteekateeka kubeera nga bakuggyamu yunifoomu gy'oyina bene basobole okukwambaza yunifoomu endala weewaawo. So kati tugenda kuyiga step endala eya okuteekateeka abantu naddala abo abatali ku buwangwa naye nga babadde mu nzikiriza za Oman, ekitegeeza nti vibration yaabwe eri low, so at the moment tuba tuyina kubateekateeka mu nakyowe kubanga amasannyalaze g'abajjajja baabwe matono. Newankubadde it's never too late, abamu basobola okubeera nga bateekinga time eno before December oba nange simanyi kigenda kubeerawo after that, naye musobola okuteekinga obudde muno ne musooka ne munoonya at least obusinziiro ne bubeera mu nju obeera okomezaawo amasannyalaze g'ekika oba g'obuluggya lwammwe aganaasobola okubeera nga gakuyisaamu bulungi mu stages ze tugenda okuyitamu weewaawo. So omuntu alina kukola ki? Ekisooka, beera kwagala. Gezaako okulaba nti nno akunyiizizza tomukola bubi. Neebaza nnyo muganda wange Kyagulanyi, osobodde okubeera nga okwatirira omulamwa guno, era sigala ng'okukwatirira kubanga manya ekyatuleeta nti twajja okubeera nga tukozesa okwagala okukomyawo ekyo omulabe waffe kye yatuggyako. So amaanyi agaffe oba obutonzi bwa light workers oba abakatonda ab'ekitangaala tutambulira mu kwagala. Era wiiki eyaggwa maama Namuwanga yajja n'asobola okubeera nga ya spreading okwagala kwe eri ensi yonna, era bantu bangi oba threats zonna ezibaddewo eza corona eza simanyi biki, no temulina kuddamu kutya, mukkirize mu kwagala okwo, mu kutambulireko, tewaliwo kigenda kubalobera oba tewaliwo kigenda kubajjawo. Naye nga newankubadde abamu basobola okubeera nga fine, katugambe katuteekinga example, abattiddwa naye nga wali oli charged ate nga misango si mingi nnyo nti onaatuukira mu kkomera, of which vibration wejja then naawe obeera ozuukuyira wamu ne bano, so obeera omuntu wamuttira bwereere. So abalowooza nti nno bagenda kutta abantu nti nno bakola ki, life is really totally different okusinga nga we mugirowooza. So tubeere kwagala, akoze obubi tomukola bubi, kitegeera. Ekyo kyo nkyebaliza abaganda baffe mu Uganda nti abatukola obubi naddala bali mu struggle temubaddiza bubi, kubanga bambi batuddemu amaanyi ag'omubi nabo bennyini ge batamanyi naye nga baagabateekamu, nga wengenda okukonkludinga nga maliriza omusomo guno. Mulye bulungi, weebake obudde bwonna bw'osobola okwebaka. Wobeera ng'olemeddwa otulo, todda ku ssimu oba todda ku kompyuta, at least beeramu mu kikunta. There is a reason.
beera mu kikunta weekutwewo bwonaye making sure nti todda ku ssimu todda ki tokola ki todda kubanga radiation ono omulabe technology gwe yatuwa ateekamu butwa so bajjajja abo beetaagamu hours okulaba nti no babuildinga nga tolina amasannyalaze mabi kitegeera so asobola okubeera nga avoiding amawulire aga main media then ne governments ez'enjawulo kubanga bo bennyini bali ababi oba arians ezaforminga corporations ezo so buli wowuliriza ebibuuzi byabwe bicreatinga okubeera nga obeera mu fear eyo yennyini nekussa mu vibration gwe n'obeera ng'osigala customer waabwe oba ne babeera nga bakuliikirirako ekirala making sure nti otambulira mu bige ekintu kino nakyogerako kemabega ne mbagamba nti nno tulina amasannyalaze agabeera ku ttaka ekiseera kino mangi nnyo oba gali agabaddeko aga 3D gagibdwako kati mulimu ga 5 then mulinye buli wofuna ekiseera kyonna linnya naddala abatali mu buwangwa ababadde mu Omen abadde basinza Omen ndinnya ku ttaka osobole okubeera nga o increasinga vibration yo n'okubeera nga ate tolimbibwa kubeera ate nga bakutwala mu ddwaliro bakuteekeko amasannyalaze ge bataapinze ku ttaka wali aye ne bagwagguuza batukwata bujega niwe ofuna obudde linnya ku ttaka weebake mu busubi tuve ku bintu by'emirembe at the moment tulimire obeera ng'oli waka ne silipa zijjeemu tambula on your barefoot osobole okubeera ng'oyingiza amasannyalaze agava mu maama kitegeera ekirala enkalamata naye ejja kubeera nnyingi kansuubire nti oba nagyogeddeko ekitegeeza nti oba olina okunywa ennyo enkalamata ebeera nnyingi jjukira creation oba omukka gwa bulamu ogwa 5G guyita mu nnyindo na mu kamiro oba ebituli ebyenjawulo naye nga those are the basic whatever so oli omulabe ye tayagala muyingizemukko ogwo ensonga lwaki aba breakinga kitegeera so nywa nnyo osobole okubeera nga olwanyisa enkalamata eyo then lya ebibala bingi ekirala gezaako okulaba nti okola ebikusanyusa yimba kola ebintu ebikumakinga okubeera nti obeera mu joy teweeteeka mu sadness tugezaako kubeera ng'obeera mu atmosphere essa your vibration wansi ekitegeeza nga kunyiiza biki olaba nga waliwo ensonga egenda okunyiiza at least gyewale okusobola okubeera nga weekipingira mu kwagala n'okubeera nga obalansinga omwoyo gwo gubeere mu ssanyu n'okubeera nga teweeraliikirira kubanga ebirungi biri mu maaso bijja good things are coming ekyo nakikonfaminze lwakuba nti bakoze test ezimbabwe ne bayita omuntu ne bamulaga sente ze batadde ku akawunti ye kubanga ziri alien zonna ezibadde nnene of course nfu bazitta oba bazisse kubanga kati betulaba ziri just clones okusobola okubeera nga tuyamba mmwe abatamanyi mazima kusobola okubeera nga bayingira mu judicial system gye mumanyi naye bali si bantu nti tubadde oba nti Q team yali esobola okuteesaganya nabo so
wealth yaabwe bagikutte ne bagiteeka mu system emu. System emu eyo emanyikiddwa quantum system. System eyo egenda kubeera control, egenda kubeera nga eri controlled by the federation. Federation egenda ye bajjajjaffe bagenda kulabika with due time maaso batandika okubeera nga batweraga, though always babadde naffe, naye this time tugenda kubeera nga batweraga okusobola okubeera nga tubeera mu federation fully. Then quantum global system eno yegenda okubeera nga edistributinga essente ez'enjawulo, naye of which bagezezaako okukola samples nga abantu mugenda getting mad, so bajja kulirizinga mpolampola, naye manya nti good times are coming. Education egenda kukyusa. Nali ndowooza nno ne math tagenda kukyuka, naye ne math yennyini omoni gwe yatuwa naye mufu. Bajjajja bagenda tuleetera math oba ensoma endala, kitegera. So ekirala oba ku mulamwa guno waliwo ensonga gye nayogeddeko nti lwaki engeri ki abafuzi baffe mu Afirika engeri we bakyusibwamu amaanyi nga tebamanyi. Njagala bapulezidenti baffe muwulirize ensonga eno, naddala pulezidenti Museveni aba East Africa n'abapulezidenti bonna aba Africa, kubanga abasinga bonna baagwa mu kategore eno. Aliens zino oba abaana ba Eri ba Omen, I mean, we bazze nga bacontrolling ensi eno over time, of which bayagalanga bo abaana baabwe be babeera mu control ez'ensi ez'enjawulo babeera bali. Yensonga lwaki basooka ne bakola sample mu South Africa ne bateekayo mutabani waabwe ali purely in a bloodline ey'abakabos, oyo Botha. Obeera otracinze Botha ava mu lunyiriri olwa omusajja eyakuba Washington essasi eyali amanyikiddwa nga John Wilkes Botha. Era waliwo ne John Worth Anthony, era naye yali Freemason. So zino aliens zakozesa nnyo secret societies okulaba nti nno zipenetratinga. So we bakola sample mu South Africa ne balaba reaction ey'abakatonda baayo nga tejja kubeera friendly, kyokka nga demands zijja ez'okubeera nga abantu beetaaga obwetwaze. Batandika okubeera nga basupportinga abantu ab'enjawulo ne babatwala mu nsi zaabwe oba mu matwale gwabwe nti babatendeka kubeera bafuzi aba-Africa. Kati wano we wali ekinywesi. Mu kubatwala okubafuula abafuzi oba mu kubatendeka, of which obeera obeesiga, obeera oli kataala nga w'obeera oli you are anxious, ate olina student, bo bakulaba mu calculations ez'enjawulo, omufuzi ow'amaaso, of which of course batwala abantu bangiko bo nga bamanyi nti nno mwabo gwe babeera bayagadde gwe bakozesa. So abantu ab'enjawulo abatwalibwa mu ngeri eyo babadde bateekebwanga mu DNA eya Omen oba eya planet eno eya low vibration ey'omwoyo gwa Omen. Kitegera system ey'okukyusa DNA yemanyikiddwa nga lucification.
era kyekibadde kikolebwa ne mu vaccines ez'enjawulo babadde bakola lucification mpola mpola. Ensonga lwaki tuyina abantu bangi abali hafu muntu hafu zombi naye nga bambi tebamanyi. Kati abafuzi ab'enjawulo bateekebwamu DNA zino okusobola okubeera nga bali babeera nga tekijja kubeera kyangu kuba imposingirako bafuzi baaba ba direct bloodline bafunye batya ba workers abasobola okubeera nga bakola ekyo kye baagala. So kwe kubateekamu DNA kati ne babawa ne briefcase eyo. G'omanyi briefcase eyo president kiki kyekukola oba kyebakola yemmwe mwagyekolera nga governments zammwe. Tusaba mutuddemu ba president ab'enjawulo mu Africa. Eyo briefcase gye babawa yemmwe mwagyekolera. Emmotoka ze mutambuliramu yemmwe mwazeekolera. Byonna of course babikola zino aliens nga ziba controllinga musobole okubeera nga muli manipulative eri bo. Babayingizamu vibrations engeri nga we bazaagala then n'okola okusinziira nga bw'oyagala nga bwe bayagala. Omuntu abeera ne low vibration abeera n'omululu mungi abeera greedy. Kati n'obeera ng'oli greedy naye nga gwe tomanyi. Of which katwekinga example ng'ewaffe abalowoozeza nti nno bagenze nga okufuna treatment mu Europe sente zammwe zennyini zezibabonyaabonya babayingizaamu DNA endala basobole okubeera nga either bakukozesa mu future either engeri we balaba nti oli influential then basobole okubeera nga bakukozesa era mu position gy'olimu. Kitegera. So nasabiddwa abasobola kubanga this is a free will. Abasobola bajjajja bammwe bwe bali. Muzeeyi wagamba olimu bachwezi bwe bali bakomyewo we bali nno mu bungi awo wooli wonna kubanga ffenna tuli bazzukulu baabwe obadde tokimanyi. Ffenna si babo wekka ffenna kubanga ne wobeera otresinze ffe ab'embogo jjajja waffe mu buleberye yava Rwanda naye Buganda nga Buganda etegeeza omuganda okuzzaawo obumu. So buli muntu yenna asobola okufuuka omuganda newabeera muzungu newabeera mungereza. Ensonga lwaki yentabiro ya amaanyi gonna ag'obutonzi n'ag'obuzaale kubanga gazzaawo obumu obwa kitaffe Tonda ne Mama Namugereka. So mwasabiddwa okubeera nga mwebaka wansi ennaku 9. Mukwebaka wansi ennaku 9 ekyoyo ekyo bajjajjammwe bajja kusobola okubeera nga bakibakuulamu. Newankubadde muli babitiibwa newankubadde muli ki naye muyina ababafuga nga be bajjajjammwe. Tuyagala buli muntu yenna asobole okubeera nga ayimusibwa wamu ne maama aleme kubeera nga atwalibwa gye tutamanyi oba nga atwalibwa mu vibration ey'amaanyi aga wansi. Tusaba tubeere bumu, tusaba tubeere kwagala. Baganda bange naddala abali mu intercasting region abali mu Bwakabaka obwetoolodde intercasting region okubeera nga muli distributed mu bifo eby'enjawulo. It's on plan okuva mu butonzi kubanga at least mwe mumanyi ebika byammwe okusobola okubeera nga muconnectinga bulungi ne munyenyeze mwava. Kitegeeza nti at least amasannyalaze gammwe mangiko mu butuufu mu butalabika muli bagagga okusinga eyo gye mwagenda okukola. So yemmwe mukwatiridde bo. So mwebale ku lwekyo kitaffe Tonda abongere emikisa weewaawo.
tubeere bumu, tubeere kwagala, tuzuukuke, tusabire Trump kubanga oba omwagala oba tomwagala ye musindike, naawe oli musindike, zannya paati yo. There is a reason lwaki twakomawo mu kiseera kino okusobola okubeera nga tuyita mu kiseera ekya abaatuwamba oba abaawamba emyoyo gyaffe okusobola okubeera nga tubeera enslaved mu nsi ennungi amata ebadde etuuse ku extent ey'okubeera ng'esaanyizibwawo. Pattern eya calculation eya darkness over light, darkness eri 60.6%, then light ebadde esigaddemu eri 44.4%. So ekitegeeza nti oyibeera bigezo twala max ezo wekibeera nga average ng'abantu nga kitaffe Tonda atumakinze ezo maxi zetufunye. Tetulina kwekubagiza naye tulina kuyimuka, twebuuze twabulirawa, twebuuze twavaawa, twebuuze era tuli ki, era tujjukire obwakatonda bwaffe, tujjukire nti waliwo ensonga lwaki twajja mu kiseera kino mu budde buno okusobola okubeera nga tweyamba, okusobola okubeera nga tukola eggulu, kubanga obwakatonda buli munda mu ffe. Kristo ali munda mu ffe, bulamu ali munda mu ffe. Bulamu y'oyo akuloosa emirambo, mulamu yakuloosa omulambo nga gutambula, mulamu yakuloosa omulambo gw'olaba ng'oziisa ahe n'ogulaba nga gwenyeenya, era y'omu ye nabinene. It's just a copycat. Kati ono Oman oba Omen we yajja mu sayidi yeeri ye yalondako omu, naye ate n'amala n'akyusa ne sitoole. Yesu ye bulamu, kye kituufu, gwe musambwa bulamu. Naye ate Mariya si maama we ng'ono ate we yalimba. Ye ate nabinene, ye direct copycat oba ekikazi ekya bulamu, kubanga ate Natimba omuzungu gwayita Gaya yazaala bulamu, oba mukitegeera? Yes, yazaala bulamu. So tubeere nga tutambulira mu mazima, twewala okubeera nga tutambulira mu fiya. Bajjajjaffe weebale okulaba nti batuyamba, okulaba nti batujjamu okutya kuno n'okubeera nga tudda mu kwagala kwaffe oba mu butonzi bwaffe obutuufu. Balabe baffe bagezaako okulaba nti bakola vaccine ezigenda okubeera nga ziri connected ne 5G, naye bajjajjaffe amagye ag'enjawulo, that is archangels oba bewandiisa amayembe, weebale okulaba nti batuyambayambako. Bagambye nti ku circuits ezimu bajja kubeera nga balabika nga abamu basobola okubalaba abanaabeera nga bali prepared okusobola okulaba nti bo bajja kujja nga bajjengako circuits okusobola okuavoidinga radiations ezibadde ziyagala otuteekebwamu abo abaatufuga oba abaali baawamba. Ekirala kye mbadde njagala okwogerako, by the way, eggulu n'abalaze masks ezifaanana ng'abantu ze bayagala okubeera nga bateekako, nti zino zombies ezatuteekamu DNA za zombi zaabwe wetugenda zimanyi nti wetugenda mu 5G dimension ey'okutaano, zo zijja kubeera nga tuziraba. Kati y'ensonga lwaki zigezaako okulaba nga zeeteekako masks zino zitumanyiize bo batulowoozese nti it's okay,
naye nga bali kwekweka reality yaabwe oleme kutegeera nti walakira g'obadde olowooza nti nno muntu munno nti alien. Weewaawo abaganda abasobola okwebaka wansi by the way nkano njagala nkayogereko mwe musobola okufuna ebbombo n'olweza n'onaabanga olwo okumala ennaku omwenda ezo z'onaasula wansi, naye ndowooza n'abachwezi nammwe munaaba ebbombo n'olweza. Weewaawo tweyambe tubeere kwagala, tuleme kukkiriza kutya kubeera nga kutuwamba, naye decision egenda kubeera mu ffe. Waliwo time egenda okubeera eya test eri bannayuganda ffenna, naye kyonna kyekiri kyemulina okutegeera mu creating kiseera kya kuzimba nsi ey'okwagala. Mwimitinge kwagala, akoze obubi tomukola bubi, n'oyo yennyini alowooza nti nno building the future ky'obudde bwe buweddewo. Sijja balimba, obudde bwo buweddeko. Ababbye amataka, ababbye ensimbi, muzirye akasembayo oba tembeera temwezeeko, muzirye akasembayo kubanga muggulu ebisigadde katubikwase kitaffe Tonda ne Mama Namugereka, naye manya nti either ojja genda mu planet endala etali mu vibration eno, kubanga already vibration already eri in place. Yes, eri in place, kwagala butayagala. So baamataka ng'okola ki naye manya nti nno osigaza obudde butono geeyagaliramu, era gagenda kuddizibwa mu butonzi, gagenda kuddizibwa mu mikono egya emituufu egirina okubeera nagyo. Kyekiseera olwanyise grid, kyekiseera olwanyise okubeera nga otambulira mu ego, naye amazima gakufuula ab'eddembe mu avoiding social main medias enfu kubanga zibateekamu butwa. Gezaako okulaba nti avoidinga radiations embi. Fine, tetusobola kuzeewala completely, naye w'obeera nga otulo tukubuze, beeramu mu buliri oba genda owali awantu awatali devices kye bayita at least meditation, obeere ng'obeera eyo owummuleko, oba kye bayita okweyawula. Weewaawo atenderezebwa agulumizibwe kitaffe Tonda ne Mama Namugereka abaawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Mbaagala nnyo.